Yoswa essuula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Era Yeriko kyali kiggaliddwawo ddala olw'abaana ba Isiraeri tewaali afuluma newankubadde ayingira. Mukama n'agamba Yoswa nti, laba nkuwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi. Era mulikyetooloola ekibuga abalwanyi mwenna nga mukyetooloola omulundi gumu. Bw'onookolanga bw'otyo ennaku 6. Naye bakabona 7 balisitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja nga bazikulembezza essanduuko, ne ku lunaku olw'omusanvu mulikyetooloola ekibuga emirundi 7 ne bakabona balifuuwa eŋŋombe. Awo bwe balifuuwa eŋŋombe ez'amayembe ag'endiga ensajja era bwe muliwulira eddoboozi ery'eŋŋombe, abantu bonna ne balyoka boogerera waggulu n'eddoboozi ddene, bbugwe ow'ekibuga n'alyoka agwira ddala wansi, abantu ne balinnya buli muntu mu maaso ge. Yoswa omwana wa Nuuni n'ayita bakabona n'abagamba nti, musitule essanduuko ey'endagaano, era bakabona 7 basitule eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja bazikulembeze essanduuko eya Mukama. Ne bagamba abantu nti, muyite mwetooloola ekibuga n'abalina ebyokulwanyisa bakulembere essanduuko ya Mukama. Awo Yoswa bwe yamala okwogera n'abantu, bakabona 7 abaasitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja mu maaso ga Mukama ne bayita, ne bafuuwa eŋŋombe, essanduuko ey'endagaano ya Mukama ng'ebavaako ennyuma. Abalina ebyokulwanyisa ne bakulembera bakabona abaafuuwa eŋŋombe, ab'ennyuma ne bagoberera essanduuko nga bafuuwa eŋŋombe nga batambula. Yoswa n'alagira abantu ng'ayogera nti, temwogerera waggulu n'eddoboozi lyammwe lireme okuwulirwa, n'ekigambo kyonna kireme okuva mu kamwa kammwe, okutuusa ku lunaku lwe ndibalagira okwogerera waggulu, ne mulyoka mwogerera waggulu. Bw'atyo yagyetoolooza ekibuga essanduuko ya Mukama nga bakyetoolodde omulundi gumu ne bayingira mu lusiisira, ne basula mu lusiisira. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka, ne bakabona ne basitula essanduuko ya Mukama. Ne bakabona 7 abaasitula eŋŋombe 7 ez'amayembe g'endiga ensajja nga bazikulembezza essanduuko ya Mukama ne bagenda obutalinda. Ne bafuuwa eŋŋombe, n'abalina ebyokulwanyisa nga babakulembedde, n'ab'ennyuma ne bagoberera essanduuko ya Mukama nga bafuuwa eŋŋombe nga batambula. Ne ku lunaku olwokubiri ne beetooloola ekibuga omulundi gumu, ne baddayo mu lusiisira, bwe baakola bwe batyo ennaku 6. Awo ku lunaku olw'omusanvu ne bakeera enkya mu matulutulu, ne beetooloola ekibuga emirundi 7 bwe batyo, naye ku lunaku olwo beetooloola ekibuga emirundi 7. Awo ku mulundi ogw'omusanvu bakabona bwe baafuuwa eŋŋombe, Yoswa n'agamba abantu nti, muleekaane kubanga Mukama abawadde ekibuga. N'ekibuga kiriterekerwa Mukama, ekibuga ne byonna ebirimu. Lakabu omwenzi yaliwona yekka, ye ne bonna abali awamu naye mu nnyumba, kubanga yakweka abatume be twatuma. Nammwe mwewalire ddala mu biterekeddwa Mukama, muleme okutwala ku biterekeddwa nga mumaze okubitereka. Bwe mutyo mwandifudde olusiisira lwa Isiraeri olukolimiddwa, era mwandirweraliikirizza. Naye ffeeza yonna ne zaabu n'ebintu eby'ebikomo n'eby'ebyuma by'ebitukuvu eri Mukama birijja mu ggwanika lya Mukama. Awo abantu ne baleekaana, ne bafuuwa eŋŋombe. Awo abantu bwe baawulira eddoboozi ery'eŋŋombe, abantu ne balyoka boogerera waggulu n'eddoboozi ddene, bbugwe n'agwira ddala wansi, abantu ne balinnya mu kibuga, buli muntu mu maaso ge ne bamenya ekibuga. Ne bazikiririza ddala ebyali mu kibuga byonna, abasajja n'abakazi, abato n'abakulu, n'ente n'endiga n'endogoyi, ne babitta n'ekitala. Yoswa n'agamba abasajja ababiri abaaketta ensi nti, mugende mu nnyumba ey'omwenzi, mumufulumye omukazi ne byalina byonna nga bwe mwamulayiririra. Abavubuka abakesse ne bayingira, ne bamufulumya Lakabu ne kitaawe ne nnyina ne baganda be ne byonna bye yalina, era n'ekika kye kyonna ne babafulumya, ne babateeka ebweru ku lusiisira lwa Isiraeri.
ekibuga ne bakyokya omuliro n'ebyalimu byonna, naye ffeeza ne zaabu n'ebintu eby'ebikomo n'eby'ekyuma byonna baabisa mu ggwanika ery'ennyumba ya Mukama. Naye Lakabu omwenzi n'ab'ennyumba ya kitaawe ne byonna bye yalina, Yoswa n'abawonya, n'abeera wakati mu Isiraeri ne kaakano, kubanga yakweka abatume Yoswa be yatuma okuketta Yeriko. Yoswa n'abalayiza ekirayiro mu biro ebyo, ng'ayogera nti, akolimirwe mu maaso ga Mukama oyo ayimirira n'azimba ekibuga kino Yeriko, mu kufiira omwana w'omuwereberye mw'alissizaawo emisingi gyakwo, era mu kufiira omwana w'omuto alisimba enzigi zaakyo. Bw'atyo Mukama yabeeranga ne Yoswa, n'ebigambo bye ne byatiikirira mu nsi yonna.